omusamizi ovaayo nalinjaganya Kigondo Fiina yandifudde bwe mugamba nti essaawa zino Fiina okufa Meeja akomewo bakomyawo Meeja Mama Fiina wajja mu bulamu bwa tataffe ng'oli mu mission ya kumutta era mu lukwe lwonna olw'okutta tataffe walimu. Simanyi lwaki video zange ziri mu slow motion naye mu lukwe olw'okutta tataffe walimu. Nkyogedde munkuba amasasi mumpa obutwa munzite munkola ekyona kye musobola okunkola. I'm ready. Ekirungi ababaka bo bamanyi bakugamba wensulira omanyiwe era olina location yange. Byonna bye njogera essaawa eno mbyogera nkimanyi nti wanneetooloola dda ne guruupu yo naye okunzigyawo kwange nze okufa kuyingira kabwite kugenda ziba binnya byammwe. Ate era Katonda ajja kuleeta abantu abalala abanaabagambako temugenda kutta nsi yonna. Muhammad Kigunu mwamutta olw'ensonga zammwe nenze wendi okwogerako n'okubajjukiza nti mwe mwamutta. Era kibaluma era kibatuddemu era kibatta. Kati nange mwagala munzi temugenda kutta paka ddi. Bino bitiisa. Habiba muwala wa Afande Kigundu omugenzi eyali bba wa Maama Fiina gwe bakuba amasasi aleese bwino omukambwe. Ekigambo kyayogedde kinene nnyo ekyetaagisa ne bannabyakwerinda oba abakulu mu byokwerinda security ya Uganda eno ensonga okugiyingiramu ku lwaki okugamba omuntu mbu yali mu lukwe olw'okutta omuntu gwe bakuba n'amasasi n'emmundu kiba kigambo kinene. Habiba ono yazze mawulire actually ensubira wiki ewedde wiki eno akatambyako obusegu we kafulumye nga kateberezebwa okubeera mbu kake. Simanya ate eno tutuuseeyo ddi ku Maama Fiina okubeera mbu ng'aleeta bwino mbu yali mu lukwe lw'okutta taata we. However neri story ennyini saagikoze olw'ensonga ezimu naye ate kinene ekintu kinene nnyo kikulu nnyo okubeera nga aleese bwino afaanaganako bw'ati. Wano ku SMX Media kankuzanyira akatambyako okuba gye katandikira paka gye kaggwera osobole owulira ebigambo actually omwana ng'agamba maama we nga we yali mu lukwe olw'okutta taata we. However much mbona Habiba si muwala wa Maama Fiina wabula Maama Fiina yagenda okuwasa taata waabwe olwedde nga taata waabwe abalina baneeno. So yensasa gendowooza eriwaawo ne lwaki asobodde okubeera ng'avaayo nga teyeesise okubeera ng'asonga mu lunywe ti maama wange yali mu lukwe olw'okutta taata wange. Ensonga mpanvu. So akatambi kano kankakutereko kuva gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinabeera nga nkakuterako bami kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media nkujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki azze okubeera nga akuwonya embeera enzibu gy'oli mu kubeera ng'oyitamu tolina mukisa ky'okwatako kyekifa tokuzibwa mu kifo ng'olina ebisiraani azze okubeera nga akulombera edduwa ajja sobola bulungi okubeera nga akutaasa mu bizibu by'oli mu kubeera nga oyitamu. Asangibwawo obugerere ky'olina okukola kuba kweye namba y'essimu gy'olaba mu nsonda ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akulombera edduwa ebizibu bye by'oyitamu bisobole okubeera nga obivuunuka. Akatambi ke kano. Nga naawe omusamizi ovaayo nalinjaganya Kigondo Fiina yandifudde. bwe mugamba nti essaawa zino Fiina okufa Meeja akomewo bakomyawo Meeja. Mama Fiina wajja mu bulamu bwa tataffe ng'oli mu mission ya kumutta era mu lukwe lwonna olw'okutta tataffe walimu. Simanyi lwaki video zange ziri mu slow motion naye mu lukwe olw'okutta tataffe walimu. Nkyogedde munkuba amasasi mumpa obutwa munzite munkola ekyona kye musobola okunkola. I'm ready. Ekirungi ababaka bo bamanyi bakugamba wensulira omanyiwe era olina location yange. Byonna bye njogera essaawa eno mbyogera nkimanyi nti wanneetooloola dda ne guruupu yo naye okunzigyawo kwange nze okufa kuyingira kabwite kugenda ziba binnya byammwe. Ate era Katonda ajja kuleeta abantu abalala abanaabagambako temugenda kutta nsi yonna. Muhammad Kigunu mwamutta olw'ensonga zammwe nenze wendi okwogerako n'okubajjukiza nti mwe mwamutta. Era kibaluma era kibatuddemu era kibatta. Kati nange mwagala munzi temugenda kutta paka ddi. Muhammad Kigunu alina abaana abali Sudaani. Nsaba Mukama bakule bafukire ekizibu abo abatakitaabwe. Novaayo omuntu omukulu mukaaba obuzigaziga obw'ekirogo kize wakiri Fiina omwana wange Mukama yandimututte nandikira Meeja Kigunu. Omukazi ategeera osobola okubamu ekigambo ekifaanagana bwe kityo nga guwatta omusajja nammwe abalaba ebyo ne mubikkiriza ne mulabira ddala ng'omukazi alimba.
kati nze ng'omwalabe ku bulimba bw'oyo omukyala n'abalala bamufaanana nsaba mukama buli yali awumu kuwaga omukyala oyo n'okumusapootinga n'okulaba nti omukyala oyo mutuufu amuwe ku muntu alinga omukyala oyo ajje mu bulamu bwe naddala mu abasajja abakwole mukazi oyo yakoze famire yaffe mubitesitingeko mubiwulire yeddwayo kagye mbawadde bannaayo tunatya ebiduduma tunapama mu buliri mwe tusula nze Allah yankakasaako okufa nti kullu nafsun dha'iqatul maut waba mafiina mwe munzise ne gurupu yo oba nfudde malaria oba nfudde butwayo mwampadde oba nfudde ki I will die. Actually I have to die. So the fact that I'm assured death, I have a right to say whatever I'm saying as long as it is the truth, to clear my heart, to live a peaceful life. Nchimanyi tugenda kufuna solution ku byonna kristi mba nkyogeddeko ng'omutima gwange guli at peace. So dying in the process, I have no problem with that. Tulina ennaku ku mitima tuli bako. Nze olunaku lwe mwata kitange omutima gwange mwagufuula omutima ogulinga ekyuma. So tewali kye musobola kunkola n'ebyo ebinudzi bye muzunza biphotoshop ya bye mukoze okasita byonna gwe mukola. You cannot put me down. The only thing that was to put me down was his death, and he's already dead, and you can't even bring him back. Singa okusirika kwange nesogera ku bibi amekwadde kukomyawo kitange nandisirise ne mwani babe mukamwa nandimize bumizi. Nefula nti gweyaganye meja kigundu gwalabira omwaka gumu ngozena kumutta okusinga abaana abe be yakuza. Abali bamanyi tata affe bamanyi what he meant to us and what he was to us. Era abasinga bakabanga bagamba abaana ba kigundu balabe kigundu badde ayagala abaana be. Kati nga naawe omusamizi ovaayo njaganya kigundu fina yandifudde. What shows? Anyway, Allahu ya'lam. Nenze mbagamba nti takidu kaida wa yakidu kaida Allah. Tamkaru wa yamkaru Allah wallahu khairul makirin. Since mu face yange wano njogere nkooyi, I'm tired. Byonna mubikoze.